alayira wallahi kale ku BBS Telefaina ne baba ko kaweza ko olwaleero mukwano gwange zimusanza ayina engato ezinywa amazzi leero tosobola kwewala engato weba mwaka tuli wansi aliwa kinkoze bulungi kinkoledde ddala bulungi mukogenda kuguma nkuweereko ekyokulabirako abantu bamanye bulungi situation gye tulimu mukobanga ayimirira zikusanza ayina engato efaananako bweti tolina wowe mukoto gikweka leka abantu balage naawe gisimbe bulungi wali olaba eno mukatale ulira eno mukatale biba bya ddala soko mpe enkofiira kwanja atunyume engato eyo gimpumulize wali kulabidde abakulu abanzaala njagala kulaga abantu kyakulabirako ngamba giwumuze wano booti kati otyaki kati kale kolanga bwenkoze booti katojjaawo zibasanze abalina engato efaananako bweti naye mukozi wakojja najawo tukole naye mukona erindako nawe mbadde mpa bantu walayi mbadde mpa bantu kyakulabira ko kaweza kayitirivu nnyo akakuba katonyedde dda twagala okubuuzaako mwena bali mukaweza nga ketulimu tuli kireka tuli mu katale k'ekireka naye akakuba kadde kalungi nnyo Centenary Bank wetutambula nabo programu ebifa mu katale sooka obuuze kuba tulaba ku BBS abatula ku BBS mbalamusizza nnyo njibala emirimu okula ki mu katale k'ekireka nze nvuga booda ovuga booda mpola naye ng'ate oli eno munda mu katale wetuwangalira bakwano bange bwakusanga oyambadde eyo engatto nga gy'oyambadde mbutakulinnya gyamirimu mbw'abaala batoli siriyasi kati wano gwosomba wano biki kubitwala wawo bitadde kati nkwe n'akasaati nkwe akasaati ka Centenary y'ogimanyi Centenary Banka ogimanyiiko ki yetutekera ssente good kale ekola emirimu mingi nnyo ekola emirimu mingi kamuwe muko naawe jangu nkukoleko kambale nja kulaba ng'onyumye bulungi nnyo muko nawe leero kambakoleko mwenna njagala mbakoleko gwe mwami ani taata mwami nju kyani sebo yambala essaati esi yakutereka mwami nju kyani mwami nju kitaibo njagala okubuuzaako ku bantu nga tolina njala mu bigere mwami nju kyewo kiri kitya ewo gwe mu bigere nje kyemweri ateeka mayika tire twagadde kukola bwetuti oteekako wano ekigere kyo abantu ne balaba omwana nakuba bulungi shoti etegerekeka nange njagala nkufaanana nga gwe ngaoli ojja kunfaanana tove kateekawo n'ekirala njagala abantu balabe ekyo mwerule mpaka kofiira naye nsooke mukoleko ne t-shirt ojagala okole ki mu katale mbadde ntambulamu byange mpenjawenjamu obadde owenjamuko osikamuko ku muka badde sisikaamu naye ng'osikamuko mu buseera bye eby'eddembe eseewo osika kati wa kawalaji byonna kati nkuweeyo mmeka ez'akawalaji paye omutwalo gumu naye ate wakoze eki twegase ku NBS era mwegasse nva maaso tuli wamma ku BBS Telefaina program bagita bifa mu katale ndi mu katale ka Ssaabasajja Kabaka ak'Ennakawa awenkoledde olunaku olwaleero abaana mwebali ndi kireka mu nsaasira nenda obadde onkanze ndaba odduka nzija gy'oli ndaba odduka misinde Centenary Bank betuli nabo mu katale abaga nti enkola ya sente agent osobola bw'omala okuweza sente wano ng'omukyalo oyo bwaziina gente ewa agent akuliraanyaawo oteekeyo akasenteko nga bwe waaligenze mu banka bisigala byebimu genda ng'okozesa enkola ya mobile banking oyagala kukola ki oyagala kumanya sente z'olina ku akawunti oyagala kusasula mazzi enkola ya Centenary mobile banking
obulamu ne butambula mu ngeri ekyasinza okubeera ey'akabi. Omanyi kakati bwe mujja eno mu katale tugenda ne tusangayo abakyala nga baakabi nga bakyala bakozi. Ojja kukyusamu eyo entebe tugigyeko mukwano. Ojja kukyusa gitereeze naawe shaka olinga atalaba tereezaamuko bulungi tonyige emaali tonyige emaali mwana gwe uli otye ye ndi bulungi gogamba gyebale kale nawe kasayizi ke kakalagirwa keko munnanga akaba mmodo ali atya omwami baabuwe yesiime gyali oba wagoba gyali mwami ani kati gwe lwaki oyagala okumumanya bw'aba gyali ng'omwesiimisizaamu lwaki oba tomubuuzaako mutumidde mwami ani mutumidde kale yogerako eri eddiini ery'ekikatoliki mutumidde muli bangi tasobola kubamenyaamenyamuko kutandika kutabulatabula maka kitegeera abaana abakulu balungi n'abaliko kati balungi. mulimu guno gutambula guti gutambula bulungi tegulina buzibu osuubuza otunda kamukamu byonna osinza kusuubuza bantu baawa abaawa newaffe ekireka ab'omukira ab'omukito abaawa bonna osuubuza otya kuba kati bali mu tulaba eyo batulaba ku BBS telefina soko onyamba lya akakofiira kano sumulula wano okasibe bulungi eno weti naye omutwe gugosi mutono osibeyo bulungi bwoti ngako neesiba kajja kalwaki tekasiba njagala onyume mu banka ennene mu East Africa Centenary banka yogimanyi ngimanyi nnyo kiki ogimanyiko nze nsevingamu akasente kange ate wemba maze okukasevingamu ate nembasaba ne kalooni ne bakuwa ne bampa mpe saati give me speed million oteekayo akasente ko ate bwe ziwerayo n'okola otya ate neneewola amagoba gaabwe gali gatya masaamusaamu ddala tebakuggyako anti ye banka yaffe simbabi n'akamu eriko kali akagambo our bank batuyamba buyambi nnyo ate n'osasulira ku ssimu si byakubonaabona kimanyi osasulira ne ku ssimu ng'otudde mpayo omutwalo oguba kati ono ye mukugu mpayo omutwalo ogumu tusooke tumwekuse mukwate mu nsawo anti abakungu mbayina be baba babeera mu ssente zammwe okitegeera ne bwe giba etaano tujja kufuna kyenji Robert muweereza akasente ako ogambye nti osasulira ne ku ssimu kati baako kyoyogera nkussa ebirabo ku ssimu onyiga otya bannange onyiga star 185 hash nogenda nosasulira ku ssimu kati atulina enkola eya sente mobile banking kati yo onyiga bunyizi star 211 hash nomanya sente ziri ku akawunti yo kati bakuwadde ne boto banenga nesiimye bebaza abasentinale bafukamira ajja kundetera ebizibu nibo banfukamireko bannanga abasentinale ntudde n'obuwombeefu mwebale munnange kumpa kirabo kino mwebale nakututereka nesaati mwebale kumpa na saati ate mwebale nakututerekera bulungi sente zaffe kubanga woyagalira wojjirayo ate woyagalira kalooni we bakakuweera tebakubonyaawo wano mwinawo sente agent wano okumpi wali mwami ani simanyi oba mwami ani naye nga gwe woogirira kati abantu bamuno bonna bagambye sente agent eri wali sente ogira kikati ate leeta chenji leeta yettaano badde tozisuubira era mbadde sizisuubira badde tozisuubira tugabane kuba abakulu ogambye tugabane nagize leeta yettaano mukwano leeta yettaano naye munnange era neyanziza ate mbadde nzirina naye kakati ne Robert oba otwaleko 3 nze 5 Robert atwaleko kantwaleko ettaano Robert tujja kugabana obadde ozisuubira mbadde sizisuubira ozituwadde mu mutima mulungi oba neka botulo ne tisa kati nze nkuta abasentinale mwebale nnyo bannange nene BBS gyebazeeko bannange BBS mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kuleeta abasentinale wano mwebalire nnyo mwebalire ddala kale obadde odduka badde nabaweeseetula ng'ekisirani ye mukisa gwo nga badde agoba waawe tuli ku BBS telefine program bifa mukatale nze Dipato Katerega the microphone guru tugamba nti Centenary Bank aye banka yaffe banka y'omuntu wa bulijjo banka mwosobola okutereka sente zo ne zibeera safe oyagala kulya kaloni nga bagiyita superwoman bwe okubeera omukazi ali super olina kukozesa butereevu nkola ya Centenary Bank leero njagala abakazi abasajja kitono leero tereza mwana kyayina akaveera
funa akaveera banteremu ku butungulu siina butungulu waka ati nazze mu katale nveewo ng'ate siina butungulu muteekeemu obuwerawera omwana abutwale mu mmotoka pakira obutungulu pakira mukwana ate bwammeka giraggwe teekamu noona ateekemu oteeke nawali bateekemu saizi kyekunyumira gwe gyosazeewo ate asaba abanegundi ne togabanga mulogo gabira ddala nanga abantu wange n'abaana ewaka bakole ki saagala ogire kaakati mukoteekamu ku butungulu siri bulungi muganda wange ekyo obutungulu bwalinnye teekamuko ku butungulu togabisa mutima mubi teekamu tulikireka mu katale neteekamu ne ku bunene buli ateka bw'onootoolanga obutono bwokka onookola oti mwana kyalika akola ku kiwakwata naye waliwo otuuka ne bikusomera ate nzire nawadde mu katale ate wakasiina butungulu tutuula wayye gaziya tutuulire bagafunzaamu nkyogedde bubi kale kati tuulira wano nange ntuule uli otya tulina Centenary Bank program bifa mu katale gwani Nabbanja Harriet omukyala Nabbanja Harriet weddira ki oli wambogo mulimu gutambula gutyo gwa katundu kati bw'omala wano ng'ogira bw'omala wano ng'osuubuza otunda kamuukamu suubuzangu zaabakamuakamu bonna kati agula akamuukamu abeera ati anti kati ojjano ngamba mpaayo bwa 10 n'okwata otya kwata buno 6,100 6,100 n'oba toseddemu buno nenkuwa busaba nti era bwa bbeeyi gwe tobulaba kati wali ompadde nga setemeka awo oli mutwalo ompadde omutwalo mulamba naye ndowooza gukuluma kati owulira ofa nedda bw'oba osazeewo gaba tolumwa ogabira ddala soka ompe enkofiira mukoleko ogenda kuba ontunuuliramuko eno ne tulumya abayaaye ontunuuliramuko eno kati gana enkofiira ekyo ekitambaala kijjeeko ebyo bitategeerekeka saagala oddemu kubyambala kati njagala kuwa brand eyo Centenary Bank nkuwe boto nkuwe saati byonna yo banka ogimanyi tuyinza okuwa ebintu byaffe nga weeyogeza ebitategeerekeka ekola ki Centenary Bank Centenary Bank etuwola ssente ffe abakyala looni yamwe bagiyita batya tulinamu superwoman nyongerayo omutwalo nyongerayo kati abantu bendimu ebintu babimanyi nyongerayo omutwalo kati oba naffe tulina okukuŋŋaanya muyina superwoman nga mwe abakyala tulinamu superwoman mulimu ziguro ozitegeere tuli mu Centenary muli mu Centenary sigenda kubaako byenyongera kubuuza wabula kankugonnomoleko ebirabo naawe okijjemu enjawulo kati weebaze Centenary sinze neyanziza nnyo neyanzege webale tuddiza ku magoba gaffe ng'oyogera ng'akuba emimiro tuddizaako ku magoba gammwe ebokisi yo yiino mukwano mwotereka akubiriza abantu okuba nga batereka mu Centenary Bank nkubiriza abakyala bonna okugenda mu Centenary Bank beewole ssente kubanga nnungi ate zituyamba ffe abasuubuzi ate abakyala ababajeregambwe ebigalo byammwe biba biddugala ffe nga tulina ssente zaffe ate biba biddugala ffe bitukwatako kikulu tulina ssente kati be bamanyi bo babeere n'enjala zaabwe nga zikomeye enjala zo zinyirira naye nga mu nsawo tolina ate bo tolimbye banaku zange ziddugala nga mu nsawo nina akasente mwekali mu nsawo awo no wenjagala okutumira ku mukyala we nange olabika bulungi ng'enjala wazitaddeko nga zikomeere naye ng'amazima tolinaamu balage ebigalo byo balabe bwe bifaanana naye ng'okola ki mukwano sunda obutungulu njagala baga nti olinamu balaga agagalo nyimiridde ngalo eziddugala ze zibako akasente kale anjagala kwogerako n'abakungu okuva mu Centenary Bank Centenary ebikola nga nsooke njogereko n'abakungu Yesina Barbara mulumba lya mwami Barbara tubanga agoba omusajja omulangira tudde ku by'omukatale oli otya ndi bulungi tuli kireka mu katale Centenary Bank abantu bakubiza okukozesa sente agent as usual okukozesa sente mobile banking sente WhatsApp banking n'ebirala so tuli mu customer week eno zone gye bayita bati mu bya bank Central B twogere ku customer week kati customer week Centenary Bank mu customer week
ke kaseera nga banka bwe tucekinga ku bakasitoma baffe tugenda ne tubakyalira maka gaabwe mu bizinesi zaabwe ne wali ku banka kwennyini kati oba ozze ku branch yaffe ey'ebweyogerere wali tutaddewo tenti bakasitoma baffe baba bayitawo tuba tubaaniriza ne tubagamba ne bajje tubawulirize oba olina kiweemulugunya oba olina ekikusanyusa ku Centenary Bank ojja n'otugamba. So that's when you get the feedback okuva mu bakasitoma ewiiki yonna tuba tuconcentratinze ku kasitoma baffe ku bakasitoma baffe naye nga feedback oyo tumufuna buli lunaku kuba kati ennaku zino waliyo emikutu mingi egy'okufuna feedback okuva mu bakasitoma tulina emikutu egya social media egyo buli lunaku buli ssaawa tuba tufuna emiki tulina n'essimu tulina customer care team eba ewuliriza customer buli lunaku buli ssaawa emisana n'ekiro naye kati eno wiiki tukola wiiki ne tugamba nti kati ku branch tugenda ne tugira branches ne tugamba kati eno wiiki eno yatandika ku Monday leero Lwakubiri Lugogo branch neno Kireka Bweyogerere branch yaffe eri Bweyogerere n'ey'Emukono basetting up nga baagala okuliza customer kati tulinayo n'erimu tulinayo ne Nebbi mu North Nebbi ne Paida nabo kati customer ma wiiki kati ne wiiki eddako tugenda kubeera ne branches endala bwe tuba nga tufokasinga customer yekka ne tumuwuliriza kikyagamba kikyagala tukyuseemu kikyayagala nga banka tumuwe kati kya expectinga mu banka nga customer kubanga kyavunaanyizibwa nnyo okuwuliriza customer kyakola ki kyayagala ne kyagamba kubanga be batubeezaawo. So in other words eba customer ba mu caringa customer waffe naye era no caringa customer ono tumukeyaringira buli lunaku ky'oba olaba ne wano ng'obuziza ku bakasitoma baffe wano abali mu katale omukyala n'akugamba nti nno alina agent wali eri eyo eri part of the care nti twaddira banka ne tugisembeza kumpi ne bizinesi z'abakasitoma baffe kasitoma waba awuli yagala genda ku Centenary Bank oba okuteekayo sente oba okuggyayo sente teetaaga ate kutambula kunoonya branch emuli okumpi oba agenze Bweyogerere oba agenze eri Lugogo aba agira wano n'alaba agent n'amukolako. Tuli ku BBS Telefina program bifa mu katale omwana yanyumye nnyo era bw'omutunulya bw'otyo oyongera okulabira dda nti wammadde Centenary Bank mu katale twawamba muntu amukyala akubuulidde bamuyita superwoman, so that is a superwoman. Tulafunye n'eswa n'oli muteekemuko kamera abantu nga banyumye nnyo n'oli mulei naye kampeyoko bambi ne ku musajja tolaba bayinza okunyiigira mpulidde onaakuba emimiro omaze era gwe omaze jankuweeko Robert obwala wabulabye oda tukeyaba obwala isikizo osobola okubeera mu katale nga obwala obuyina mbadde musalako bigambo enjala ziba nnyo abantu balageyo obwala kati oli tumuteekere mu ttuluba ki ebyenjala yatabitegeera nedda abadde etanda n'ababunabi kati ate nze mmaze ozinaaba naye nga enjala ze za bulijjo nnyo nera nazino za bulijjo katulabe za bulijjo ko kano kakala kibabuwe naawe okalaba kapapa ate neeno nkulengera oli obirabye oli otya ndi bulungi jako gwe gutambala ogutategeerekeka nkuwe brand oteeko brand nteekako brand nkijjeeko nsudde n'eri bbali suula eri ebbali teekako brand soke nkuwe brand simanya nabese n'ebanka ogimanyi yiyi nakati naakavaayo essaawa zino uwa ebweyogerere obadde obakola ki kuteekayo sente ati lwaki togenzaawo wa agent ne agent nina anteerako sente ali wali eri obadde olina naye wabawanya customer week yes olumu mba neetaagayo sente ate nga nina okusavinga nga tolina okuteekayo akasente era ne agent abimala mpa n'akasaati nkagire nako nkakuwa njagala kubaleka nga muli bulala nako nkambale ati tugikuwadde yakutereka munnaffe mbadde manyi ntwalirako baneiba babaagazaki teekako gwe akasaati kaffe leero lwakunyuma kati oyinza obutanyuma obitegeera nga tunana mu Centenary kati njagala otuyimbirayo akayimba akakkolera kuba mmanyi oli muwagizi wa lutalo ono mu kati yimba yakayimba ka lutalo kayimba sijja kuyimba
ino walutalo nze mumanyi Simbira bwerere. waliwo kano akayimba ka gundi kano keyali alinga ayagala okuloga mbabongoote sabulaako sijja kusabula simbira bwerere amuleke ng'egyayimbira kyatayimbira bwerere mufuuwe sabula tandika tezimala gw'ozimanye n'entuumu ayisa akabbo ezo sente entono leeta akabbo basooke basabule kati kwe naagattiriza leeta akabbo leeta batandise leeta akataasa ako wadde kakyafucyafu baye muteekemu ssente wano omukulu abongoote teekamuko ku ssente mukulu vambi tuyokwesiriwaza naawe teekamu ssente twagala kukola ne ssente nalwe bank bayinza okuba bakatidde abongo teekamu ssente tandika nga ssente bwe zijja tekannawera mala kalabako tuyakwekubya mizimu nedde ebintu ebyange bibeerako gundi terms and conditions apply soko tubulye ku nkola za Centenary Bank nga baleeta akabbo nkola za Centenary Bank gutunudde wali bulungi Centenary Bank si banka mbi etubeezezaawo ng'abakyala esobodde otuwa akalooni bizinesi zaffe ne ziyimirira tusobodde okugulayo ku butaka tuzimbye ku mayumba musajja ne mubagoba kale si kyangu nnyo okusanga omukyalo w'omu katale ng'akyajogebwa omusajja anti era nange mbadde neewuunyiza kuba kati naffe tulina ewaffe nga Centenary eyo tuteekamu ssente bakazi babayita bani abakazi abagoba abasajja babayita batya owange saamugoba yesiriwaza bwesiriwaza kwegamba olina okubeerawo naye ate olina levo kwotalina kiteeka kadde munyaako olina okubeerawo naye olina levo kwotalina kiteeka Francis nkutumiddeko kamalize n'aba Centenary zino zaffe tuula twagala kumaliza ne Centenary Bank sebo tugenda kulamagana mugongo enteekateeka kinga Centenary Bank gye tulina mu kuyambako okutambuza Lugazi Diocese. Kati ngaffe Centenary Bank tuvuddeyo nnyo okulaba nti twenyigira ku balamazi bano tubayamba era tuva kuba nti tutambula nabo era nga tujja kutambula n'okuva Lugazi okubatuusa Namugongo tetukomaawo tubayamba okulaba nti ssente zonna oba obwetaavu bw'essente oba bwebeetaaga tubugonjoola tutya tumakinga sure nti at least bonna bwe bali Namugongo tebagenda kubonaabona nti ssente tebalina ssente tulina abagenti baffe bangi nnyo abali ku ground nga abantu basobola okugyayo ssente zaabwe okubayambako okutambula ennaku zonna zibagenda okubeera Namugongo si kyokka basobola okukozesa enkola zaffe eza ssente mobile nga basobola okugyayo ssente zaabwe nga bakozesa amasimu gaabwe ekyo n'ekirala tujja kuteekawo ne vans ez'enjawulo kulaba nti bakasinga basobola okugula akawunti obanga ozze nga tolina akawunti osobola okufuna akawunti yo ng'oli Namugongo era ng'osobola okugyayo ssente zo ng'oli Namugongo osobola okuteekayo ssente zo ng'oli Namugongo osobola okusasula ebisale abaolesa ewaka oba okusindikira abaolesa ewaka ssente ng'oli Namugongo so mwagala kusimplifyinga bulamu eri abalamazi nti ate aleme kweraliikirira ewakati bali mu kulaba TV asobola okubeera Namugongo era byonna n'abimala navuddeyo ewaka amasanyalaze bagasazeeko ate ngenda kuddayo tumira ku mukyalawo namba 2 batugoba ndina omusebo ali omu ndina omusebo ndina omusebo kubanga eno banka y'abakatuliki tukkirizibwa mu ddiini kale nga tukujjukizaako nti osobola bw'oba ogenze ensambya mu ddwaliro osobola okufuna obujjanjabi wadde tolina ssente mu ngalo era nga tolina ssente mu kashi ng'okozesa ba agents baffe bajja kukebera omusaayi bajja kujjanjaba endwadde ezitali zimu ogende ku agent wali kalusiti ke bakuwa kakuyisa obuterevu okubanga ofuna obujjanjabi ddala mu ddwaliro ensambya mukyalo eyoko nga mukozesa enkola eya ssente agent obulamu butambule bulungi tukozesa ssente WhatsApp banking ne tukozesa ssente agent ne tukozesa ssente mobile banking ne tugenda ne tufuna ku ssente mu super grow ate tulina ne superwoman byonna mu mbeera eyebifa mu katale tunyiga star